Olwaleero abawagizi ba NRA mu disitulikiti y'Obongi ne Moyo bakedde kwebwa ku nguudo okuyisa ebivulu nga balinda abakwatidde bendera ku bwa pulezidenti Yoweri Museveni abadde agenda okujja mu kitundu kyabwe okunoonya akalulu. Obwedda buli wootunula nga ku langi eya kyenvu kw'otusiza amaaso. Disitulikiti y'Obongi y'emu ku ezo ezibonaabona olw'ebbula ly'amasannyalaze n'enguudo eziri mu mbeera embi kuno kw'ossa n'ekidyeri ekirina okusaabaza abantu ekifa buli ntakera. Era abakulembeze mu kitundu kino bagamba kino kye kiseera omukulembeze w'eggwanga akole ku bisuubizo bye mu kitundu kino omuli okubasembereza amasannyalaze n'okubazimbira olutindo mu kitundu kya Laropi. All of West Nile and Uganda that has not yet been connected to the national grid. The people of Obongi urge the government and the Ministry of Energy in particular to fast track the connection of Obongi to the electricity. As a district, it's the road connectivity. Obongi is a water basin district. When it is a rain season, our roads are all cut off with the rain. There's water all over, there's flood all over. Ngayogerako eri enkuyanja y'abantu abadde bamwegesa amatu, Museveni ategeeza ng'ensonga zino bwe yazimanya nga y'ensonga lwaki yakkiriza Obongi efuuke disitulikiti basobole okufuna obuweereza. The Obongi is the only district in Uganda, together with Buvuma, that don't have electricity. Money has been secured. This is what I want to tell you now. To bring electricity to Obongi. We are going to use a World Bank loan to do this. This money is already secured. They are now doing what they call procurement. Ku malwaliro ga Health Center 3 ne 4 agali mu kitundu kino Museveni agamba okwongerezaako eddwaliro eddene atereeza ebyobulamu. Ono asuubiza n'okwongera okukola enguudo mu kitundu kino. The tarmac has already reached Koboko on this side. It has already, and Oraba, yes, it's reminding me. It has already reached from Guru to Atiak, to Ajumani, to Laropi, Moyo. Now we are working on Koboko, Yumbe. And so Obongi will no longer be isolated. President Museveni wiiki eno bw'akomekeza okunoonya akalulu mu bitundu bya West Nile nga kati wakwolekera ekitundu kya Kyoli.